Yes, olwaliro lwakedde nga mukunja atasera yali maaso gaffe. Tulina bingi nnyo tulina omuyigirako ewali ebirungi n'ebibi ffe ng'abantu abakozesa social media. Yazze n'atusaba tumwegayirireko olw'ensobi eyatuukawo. Tetumanyi oba gwe baasobya oba ye yasobya, but all in all ensobi yakolebwa, and right now alaga nti alwanira bulamu bwe. Kitegeera mukunja azze abeera mu rakas, azze abeera mu ntalo. Kitegeera naye ng'omuntu alina by'ayitamu, buli muntu alina life gy'akola ki gy'atambuliramu. Bisi eno si essaawa y'okukola ki y'okujajinga, essaawa y'okuŋŋaana wamu ba TikTok mwenna, ba YouTuber ono bonna bwe yali akoze ki just eddoboozi lya wamu. Eno si essaawa twawukane naye, eno essaawa tumupushinge, tukole kye yatugambye, tumusabire Mama Halima abeere ng'amusonyiwa bw'abanga yeye, kuba at the end of the day zonna just the allegation. Waliwo ekintu ky'otasobola kuvunaana muntu, oba ekizibu okupiininga ku muntu ekintu ng'eddogo, because allegations abamu bagamba mulwadde, abalala bagamba yafuna obulwadde, abalala bagamba nti bamuloga. He himself believes nti bamuloga. Video gy'asembyeyo teekayo obadde omulaba ng'alinga ayina like namusuna, something like that, yeah, bulinga bu pimple mu face zimukubye naye nga nnene, which I believe to be namusuna, whereby he was crying for his life. N'abasaba mwenna asina okutwayo continue nga nja kubulya mukunja yaani. Ffe ba TikTok tukimanyi nti mukunja si muntu gw'onyigira mu ttooke. Ye musajja omu gwe nali ndabibona ku TikTok omu ku bakyasinze okukaayana. Eyo mukunja gw'olaba musajja ali bold, bw'alimira ku kigambo kye aba akiremezzaamu. Kamanyumizeewo ka story. Nzina gye nali ewaffe nga waliwo omusajja manyi kizibu e Kampala kati ffe twakulira si kyangu nnyo omuntu okuba n'ettaka ku Kampala awo, tekikyali kyangu like before. Naye abantu abasinga balinako ettaka bazadde baalirekawo, bataata baalirekawo. So some guy yajja ayagala ggula mabega waffe. Nja kukubuulira lwaki ennyuma story eno. Bwe yajja ne bafuna rakas, I was there, nali nsirise ndaba bulabi baali balina allegation bakayana ne mukadde bezze eno bezze eri tosala wano kuba twalina omuti emabega awo ogulaga nti ffe wano wetukoma. Abasinga muzimanyi mulina mpaanyi, abula omutaata we yalekawo akayumba, abala abataaleko yalekawo omuti, abala baasimbawo bakiki kwegamba ebitera olusalosalo lw'ettaka. So guno omuti gwakula okuba muwanvu of course, naye nga batuuse okuzimbawo ekizimba tuli mu Kampala. So nga balina okugugyawo paati yali agala bagutemewo, naye nga tukimanyi bwe bagutemawo ng'e Kampala omusajja ne bwakuyingira bulooka eja awo baba tebagenda kudda mabega, era katuyingireko wano. So rakas yatabuka, pressure nejja ne beesindika oli muzadde wange mukyala. So okulaba nga batuuse kweyo embeera kitegeera nga mukadde anyiize nnyo, nawulira obusungu and I had to step in kuba nze yaliwo ng'omulenzi, abasinga baali of course miles away. So I was there as a man. I tried to step in. Yazaala abalenzi, so I'm like gwe musajja beeramu tokwata kuki ku maama wange. This is a rich man. At the end of the day I'm nothing, but he knew me kuba twalitera omukolerako. Yangamba golaba kuba namukwata omukono ne musindika eri, nangamba golaba oli mwana muto, sandyagadde ofune buzibu ng'obadde okyalina bintu bingi nnyo ebyokulaba. Entalo z'abantu abakulu ziveemu. Nze awo ebigambo byanzigwerako n'ennyinyogoga n'enzira ku bbali n'endaba firimu. Nalowooza naye nga kasita tamukubye nti oba amukubye. Nalowooza nga n'okulaba nga yeekyanga ebitegeere by'abakyala nga mukadde azeggyeko. So after some time I thought nabeera ku pressure kusinziira nga bwe neemanyi ne background gye nina, I had to go back ne ngamba guy. After some time nga rakas kuba bomba manyi baba bajja kuddamu banyumye, naye gwe kiyinza okukulekawo gwe ng'omwana. So I went back to this guy ne mugamba taata tusaba tusonyiwa, mbadde nsaba bansonyiwa okusinziira engeri gye nakuttemu
engeri nakwiza musana nangamba isikwinako obuzibu nkusonyiye oli mwana muto okuze wano okulaba biki naye just ebintu byabakulu bikola ki byesonyiye awo nagira ninebaka kutone tujja ndabyeko mukunja nalabako mukunja emabega awo ng'ali mu yayombako ne ono Kiweewa gye bamunyigira ensiga I don't know if that's where gye bamwononera wansi I hear nalwanako nono omuyimbi Kiweewa music industry ya Uganda yemu ku bintu ebikyasinze yemu ku faculties ekyasinze okubaamu eddogo nga mbu yemu ku faculties ekyasinze okubaamu eddogo music akapiira okitegeera music akapiira n'ebintu ebirala bingi buli kintu kyonna kyolaba abantu misinde gyennyini twabanga ku masomero eyo mukimanyi ng'oddukanga omuntu asinga okudduka ogenda mugula nga azimbye mu maaso azimbye ekigere instantly kitegeera abantu bakaana by'amaduuka biki kati olwanyi ne Kiweewa you got a problem ofunye obuzibu kweretheyo sometimes nze ndowooza ensi tugitaddeko amaanyi mangi tupushinze nnyo omuntu aba akusinga obukulu waliwo ekirungo sookireka okitegeera sente z'okayanira nga babawadde empe osoofuna endala tazze n'akujja mbu bazzeewo najja n'akwata ssente n'akola ki social media kuno tuliko abaana bakambwe you know ate tujja kufuna mukisa gwenkanana ndabeko n'abantu abavubuka abayingira mu lutalo lwa Folufiga ne Zubeda olilanda omuli oli n'aluyingiramu okitegeera but at the end of the day gosoofuna gwe basobola okukusiba bali ne bayomba ne basigala nga bayomba ne batamanyi nakumanya nti goli mukomera so omukunja yayomba ne Kiweewa avudde wa Kiweewa bafunye ebitaji yajja ku stage awo yamulabisiza mwana abasajja bakoze amannya gaabwe asobola okukola ekintu kyonna mujjukira olunaku gundi yayimirira ku stage awo ku meeza Mozo Radio bali mu meeting y'abayimbi n'agamba Sekamatte ekigambo nze paka kati nkyakirowoozaako okitegeera yagamba Sekamatte nti gwe toyina kyogera wano lwa nsonga tetumanyi wakoma okuba hiti nga tebannanzaala ku muntu yenna eyali abaddeko wakabi kuba nzijukira Sekamatte bamu baali babezaawo Eagles Production oba yali abezaawo bonna balonda dimanja baani nga yalina hiti muganda wange n'omugamba ekyo ekigambo nga saazi notikyalina hiti kimuluma so onoobeera mulefu nga tumanyi kituufu kikugoba okitegeera oyinza nosanga nga baba bennyini bantu baluka gobolooza mbu bakiteize naye ekintu kiba painful nagamba nakutereka mulo nagaa kati ono nja mufuna but fe ebisa ebisinga ebintu tubikwatanga bya bulijjo netwerabira nti time catches up ovudde ku Kiweewa mufuniddeko obuzibu you continue remember that judging just want to take this as a lesson nga abantu abalaba nga abayiga subscribing liking kutambuza video YouTube channel Dubai Eye Uganda mwabale kubanga mwekuumirako mwina abatwala obudde nebanga mukola ki mutulaba nga tuvudde awo yajja n'ayomba nekino ekiwala ki Love Mercy to the extent nti yagenda ne waakyo n'akikuba mu kumpi akiraga mukunja amaanyi alina ki mangi era ne baagala omuba bamusibaweera rakas n'ayomba era ne Jalia Walda buli bayomba n'omuntu akusinga ssente omuntu akusinga erinnya problem abakuyinako po Kampala basobola okuwa omuntu emitwalo 4 n'abako ne kyakkola ne bawa omuntu emitwalo 2 kuba kati abasawo bawa amadagalo baloga taweza na emitwalo 5 gwe mu kitundu bakunegotiatinga obulamu ne bakuteeka ku mmeeza ne babunegotiatinga tono mukunja bwati ne bwati ne bakuteeka wali ndaba abaana ku social media tebatya bavuma buli wamu ddala ku TikTok but buli muntu alina gye yakulira olina okuandastandinga tetwefuula bamanyi nnyo bantu lino gyoyimira ku kamera n'ogamba agundi kino because olina kyomumanyiko ojja kufuna obuzibu bwa bwereere ojja kusaba abantu bakwegayitirireko when it's too late kigana sukawulira audio ya mukunja gunji yataddeyo nga ndaba alinga alaga obulamu bugenda naye akyalina eri pride waliwo position gy'obeeramu nga tukyasobola kuba na pride nga kisooka bulamu bwo babukuddize mwe mukyalaba pressure ku internet bano batosobola okukola ebintu n'otunula ne mu ssimu n'otandika n'ogitya gy'oli okolerako content
either oyiga oba n'otayiga, either social media ekutwala oba n'osigalawo. Okitegeera? So a lot of people mulina okuba nga mukimanya nti sometimes amaanyi omuntu omuteekako maanyi nnyo, mukangemu tomulemezaamu, move on. Okitegeera? Kuba Mukunja kye yakola oyo madamu mama wa Lechoke ekimbeewo kye yamukola, walaba nga omukazi kimuluma n'asigala ng'akyogerako mbu yawambye haliya ye, n'ojja ku social media n'ogamba nawambye haliya ye. These women osobola bikola bano abasajja bajja kukuba mu bikonde bakube mu sirapu bakuleka, but women abakazi abakulu abakuze kati nze kibanga nze genda kumakya neŋŋamba nandujja nimpisamuna first of all nina omurespectinga kuba nzaala kyokubiri aludde mu industry, kyokusaba nze sina kye mumanyiko, there's no way nsobola nikomuyisa mukama. Kyova baba bagamba oyogera ku Nandujja ogamba maama Nandujja, bw'oba oyogera ku Katikkiro ogamba ow'ekitiibwa Katikkiro, but ffe tulina obusungu bungi ndowooza ngeri bagamba abantu bakoowu, abantu beekyawa nnyo. At the end of the day togwamu ka buntu nti time etuuka nga balina kukusabira. Bantu baki tebafunye mukisa. Jjajja Chucha yafuna mukisa bagamba mwetonderako. Ebyajjakana simanyi bulungi naye bajjakana nti yafuna mukisa bagamba mwetonderako. People are hungry, people are furious, people are looking for people bwamalirako obusungu. Kati Mukunja bw'olwana nalabako ne Mase yennyini yeefuula omulogologo oyo yennyini oyo. Simanya ngeze wajjajja alina bye yayogerako wano mb'omwana ne bamuloga oba yali wano Dubai omuwala mbu emizimu simanya biki n'agenda mu bajjajja. So osobola okuba ng'ogamba Kimbeewo nti yakuliko ate nga si yakulinako, wadde otaddeko kodiyo nga gambu yakumala, we can't tell now. Okitegeera? Ate baneena abantu ababika abantu mubeere n'ekisa. Okitegeera? Ebyo bisinza okutta abantu n'oba ng'oli awo weebase n'owulira mbu wafudde. Bannange tetubika bantu lwakuba twagala content. You can get the numbers, but tobika muntu yenna lwakuba oyagala content. Tolwana ntalo nnyingi zigenda kukulema kumanya ani akulumba. Enkya n'ovuma Katikkiro, enkya n'ovuma Museveni, enkya n'ovuma Bobi Wine, enkya n'ovuma Besigye, enkya n'ovuma buli muntu yenna mukiro, n'ovuma bannange. N'otuka ekiseera n'ovuma gane bano n'abantu obeera n'otuka ekiseera nga tomanya ani mutuufu akugoba. Okuloga omuntu tegiwera na mitwalo 3, ekyo nakibagambye, tegiwera. Bajja kulogera 10,000 eza wali ekatwe, waliwo abantu b'amadagala abo bangi. Kitegeera? Bwe baba ng'okuloga omuntu beetaaga kifaananyi, ng'ate ekifaananyi kibeerayo buli kaseera, like ebifaananyi obiina ku internet biri buli wamu. That means they can get your picture and they can kuteekayo wali nabako ne kibakolera. So as a wise person, omwana omuto alina future. Kuba nze nalabye nga Mukunja ali mu future yagizanyira. Mukunja yali ayagaddwa abantu, Mukunja yaliko favor. Mukunja yayamba Shira. Bamita batya Shiba, King Shiba. N'amukolera ennyimba, n'amukolera biki, with love of people. Ne bamwagala kuba alina omutima omulungi. Naye obulamu buno kiba kirungi n'omanya w'olina olinnyiramu. Pause. Toteekako nnyo nsimaanyi. Bano abantu abakulu abatusinze babaddewo emyaka olina abakusinga emyaka 2. Gw'oba okyalina ogibeerawo ogimanye owenkane naye. Omukulu tasobye, omukulu asobya, yes. Naye oba tosobola mubuulira ku bulamu. Ye ebiseera ebisinga bw'asobya bamanyi lwaki asobezza. Era aba n'ensonga. Ne gwe olina ne byokola ng'oyagala just kuwaana. That makes a difference mu bulamu buno. So buli step yonna gy'oteekinga towards attacking someone, understand where is my fallback position. Tikati wemba ngunumbya kino ngenda kuddawa. Ngenda kufolinga back ani agenda okunkwata. So tugatta emikono ffenna ne tuteeka mu kifaananyi ne tugamba yenna sijagamba omukyala Halima Namakula obujulizi sibulina, sijja mupininga wantu wonna. Naye yatugambye tuba tusobola twetondere maama Halima Namakula. Maama Halima Namakula tukwetondera. Bw'aba omwana alina kyakola bambi omusonyiwe. Yabikozesa butamanya. Tujja kwetondera naawe Love Mercy. Kwa nakula naye Love Mercy walinamu ebintu byawo. Naye tukwetondera.
twetondera kiweewa gaali ekozeeko taata buli muntu yenna mukunja gwe yali asobezza ku internet kuno nze tamanyi tampulirako tandabangako but I believe okuva ino weetondera abantu kisingako kubanga obeera mu ntalo atozitegeera life is omuntu omulamu yeeto ne bonaaba ofudde tojja so waliwo abantu wano ku nsi abali willing okufa naawe nze ndabyeko abantu ku internet okwo nga bakwata amannya g'Abannayuganda bannaabwe mbu bagaweereza ku immigration babazze e Kampala. You don't know what people sacrificed to go in America. You don't know what people sacrificed or did. Abamu bajja ne Bulaaya awo ne bagenda ne beebaka n'abalwadde basigaleyo n'afuna obulwadde n'asigalayo empapula ne zigaana aneegwebase naye amuleseewo ate nga amusiize siriimu n'abeera mu America mu mbeera y'okugubi ne medication nga ya lutalo gwe naye nga akaseeta akafuna akaweereza e Kampala gwe omudiporting sajje adde Uganda eno gye bataaso USAID gyetagenda kuddamu gaba ddagala era buli ssaawa zino buli muntu yenna yeegatta ebyekifuula nnenge weegendereze. It's better you use condom. It's better to abstain. It's better to check first before you go in for sex. Okagenda mbakyali bange bonna ba youth mbadde nina okukayisaawo because allegation ezimu eziri ku mukunja bagamba abamu nawuddeko n'omuwala yayita big voice yagamba omukunja ekimusumba yalwala obulwadde whereby si buzibu. We don't have power about like over that goes on to, like that goes to God. We don't make life, God makes life. We don't give blessings, God gives blessings. At the end of the day buli muntu n'olunaku lwe ffenna tulina amaanyi ssaba kino n'enkyo ojja kuba tolina. Omuntu omukulu aleetaaga kuteekako maanyi tomuteekako maanyi. Waliwo abantu abamu nga tebasobola kukkiriza kuswala ng'okuswala afa. Abadde mu industry emyaka esukka mu 2 buli muyimbi yenna amuyita maama namuyidde ekigambo kyogedde bana abayimbi abakatandika oyimba wano ajja nswaza atwale mu motoka oyo namukomezza. Listen, gwe yakatandika omwana abaana bonna bayina bakusinga obukulu. Why would you have to push so hard nga amateeka weegali nga there is a way you can bypass that nogamba kati ekyo kikwasiza amateeka kankyesoni. Why do you have to go hard n'otukozesa ng'ogenze mu mawulire omuswaziza tukisira oyisa abantu ba TikTok basese omutrendingsiza in a funny way. Omukazi ali mu industry nga kamiyoni omwogerako amuwa ekitiibwa buli muntu amuwa ekitiibwa twekubengako olusi mu bifuba tukakkane. There are better ways to solve matter. Ate n'okwerekereza ekintu ekibbe kiruma kyebakubyeko kiruma naye muganda wange ebanga tebakubbye mutwe osaba Katonda ye yakuwa naddamu n'akuwa. It's not the end of the road. It's not the end of the road. You still have a long way to go. Okyali muto yeda kyaswana kuwangala bbanga lyogenda wangala because akusinga obukulu akuze neraba boofa kati wali olina abantu abakudipendingako bashiba baani bona bali bakudipendingako. Why? Nga sinaba closinga nja kwebaza era nate era abantu abalaba Dubai Uganda musubscribinge baganda bange mulayikinge mulabeerabeko tufune ku watch hours musharingeeko abantu balabe tusobole okuba nga tukola ki tukiggusa. We send apologies to Mama Halima Namakula to please forgive the young man. I'm not sure about whatever he's saying, but all I know he said we should apologize to you in that you can forgive him. The pain is too much. Nawulidde odiyo ya mukunja mwana neŋŋamba batu lwaki ensi tugiteekako nnyo amaanyi. Omwana oyo yali wano Kata, yali Kata, is it Saudi? Kata ng'ajooga n'alinyisa Shiba ennyonyi. You don't know abantu laavu gye balaga mukunja. Tuveeyo tusitule eddoboozi bw'ali baasobodde otusonyiwa oba okusonyiwa omwana yamuze kuba kyendo bitadde otwala obulamu newayiki twali batusobola omumwetona tugana taata tusonyiwire jjajja waffe, but sometimes it comes late.
gocha oyina bw'otunula bw'oti n'oyina gongo otunula n'olaba nti kati pressure aliwo ne yakita mbu ayimba. You can be good in something. Temuyingiza mu ntalo oyombye ne full figure ayina gwamba ne because ayina kyayogera kyotayagala yovayo n'ovuma ate ovumira mu area code yemu, you know, abuses beriwo kali like you far like what the bamba kutukako, but don't be in the territory jogenda okwembera n'abantu enche wabe wakusala akambe nga tomanya akusaze bakwereze egaali ejje kukube kujjemu amannyo gonna. Let us be careful with life. Let us be humble. Life doesn't stop here. You're young or you're energetic, you still have a long way to go. I don't believe in gwe ogenda kugwawo just lwakuba akantu. No. You have the power to stay alive. You have the power to stay safe. So Uganda wange toyonoona bulamu bwo lwa bintu bitaliimu. Ebyo byange Goodbye Uganda. Neetonderako Map Media bannange, musajja akuze talina kyalya kuba mugoba kati ate naye nemusaba Map Media kiriyo diringa na kibiina. It's better no sala pressure, sala omuliro, don't talk. If you're right you'll be right, if you're wrong you'll be wrong, but keep quiet. Bayini bobadde otambula nabo bebakuteekayo ate ekikyamu kiba kikyamu. You're not supposed to talk whatever you want. Complaining ku kibiina, there are better ways to communicate, not to attack. Yeah? Kansubire mpulikise bulungi. Tubaagala nnyo, tubaagalira ddala. Goodbye Uganda nga tusinzira Dubai. Mwebale kwekuumirako. Bless.